Nkwaniriza nnyo omulabi waffe wa Big Brother Uganda. Webale kubanga otraba weyongere okusubscribinga, genda mu comment section oyongere okubanga ate oteekawo obubaka tujja bba tukwasaganya mpolampola ensonga zino. Bobi Wine aka Kyagulanyi Ssentamu Honorable Member of Parliament owa Kyaddondo ate nga yitaata Kampala. So yasazeewo n'agamba nti leka abalage ya unveilings olunaku lw'ejjo Vice President oba vice we kubanga ye waba president kati then ye yatulaze vice we olunaku lw'eggulo. Nga bw'olaba video eno bweri nti yabadde agezaako yayogedde ku mbeera nnyingi nnyo eziri mu ggwanga n'ekirwadde kisenyiga yakyogeddeko ate mpozi tebaakomyawo. Aba people power bakutte obusawa 50 obw'obuwunga ne bakwata ate ne sukaali ne bakwata omunnyo ne bakwata ebintu ebyenjawulo ne babitwala mu Ministry of Health ne basobola okubeera nga tebadduukirira abantu abakoseddwa mu ngeri emu oba endala ng'era olaba companies ez'enjawulo ezavuddeyo okubeera nga zidduukirira ekintu ekiri mu ggwanga lyattu Uganda. So nga bw'olaba embeera bw'etambula yayogedde ate omwogezi w'ekisinde kya People Power naye n'ayogera Joel Ssennyonyi naye n'amaana ayogerako eri ate eggwanga mpozi n'omukyala naye kenyininyini ne bamutulaga nga bw'olaba bw'ekitambula. Thank you very much, and once again you're welcome, friends, members of the press, fellow Ugandans. As the coronavirus wreaks havoc around the world, we want to sympathize with Ugandans here and abroad, and all the people of the world that are suffering the effects of the coronavirus. We want to appreciate the people of Uganda for largely adhering to the guidelines given by the experts in order to prevent the further spread of the coronavirus. We've noted with concern the brutal treatment of Ugandans by security agencies, particularly the LDU and the police, and we condemn that in the strongest terms possible. We've noted that in northern Uganda, in Elegu, in Kampala, and other places. While we recognize the efforts by government, we think that government has mainly focused on restrictions and not the welfare of the people of Uganda, which in our opinion should be the priority. As a result of the lockdown, we've seen businesses closed and many of them shaken. As an example, the tourism industry has faced it rough. We see that it has also affected small and medium enterprises as well. So we recommend that government considers giving tax waivers to those businesses to enable them survive the ferociousness of the coronavirus pandemic. In addition, we know that many Ugandan individuals and businesses survive on loans, and they are now very worried about what is going to come after this. So our view is that negotiations should be ongoing between government and all these other commercial banks to make sure that they revise their loan repayment, they restructure the loans, or find ways of helping our people through this time. We've also noted that government has started giving out foods as relief in a few areas, particularly in Kampala and Wakiso. We think that relief should be extended throughout the country because the lockdown is affecting the entire country. The Ugandans who rent premises for accommodation and businesses should also be thought about. We suggest that a mechanism should be put in place by government to make it possible for the landlords to relax the obligations on the tenants because the times are bad. Broadly speaking, we think this coronavirus pandemic invites us to think deeper on how we are governed, to reflect more on the priorities that we've been considering. We know that we have a terribly ailing healthcare system, and all Ugandans cannot help but worry what would happen to us as a population if the coronavirus rolled out to the extent it's rolling out in other countries. Ladies and gentlemen, today
I wanted to do two things in particular. First, I wanted to flag off the relief items that are going to go to the National Task Force, and that I will be doing shortly. And secondly, I wanted to introduce to the country and to the world my deputy in the People Power movement. Ladies and gentlemen, this is a lady who is an activist, a lecturer who has taught in different universities, a lawyer, a World Bank accredited mediator, a retired judicial officer. She was on the panel of the WISE, on the FEMWISE. She's a United Nations Security Council expert. She's an international trainer of trainees. She's an IGAD and ICGCR peace and security expert. She's a politician, an author, and a mentor. She's a practicing African woman and a member of numerous national, regional, and international professional organizations. She's an advocate of social inclusion, and she's a comrade in the struggle for a better Uganda. Many call her doctor, but I would like to call her Comrade Dr. Zedriga Lena Waru. And with those words, I want to invite my deputy leader of the People Power movement to have a word with the nation. I thank you. People power. Our power. People power. Thank you so much for that vote of confidence and boldly presenting me to the world in broad daylight, not at night. Thank you. It takes courage to do that to some of us. And as you unveiled me, I was like, okay, is that still Lina? I want to thank you for your consistency, because what has culminated today in the unveiling of this Lina did not start today. It has been a fleet of conversations, negotiations, and convictions. And indeed, you proved beyond reasonable doubt that I belong to this camp. I am very humbled. To Ugandans, as a mother, as a practicing social inclusion advocate, as one who has been a widow, single mother, because of the intolerance, because of the deliberate exclusions, I stand here to say we do not need to be exclusive. I thank you that you find me worthy to be on this team of comrades in the struggle. I only can be better and stronger with you holding my hands. I do not promise anything. I only can promise what the Pope stated in the Holy Mass yesterday. He said, ours should not be a leadership for praise. It should not be a leadership for favor. It should be a leadership for service. It should be a leadership for safety and security. It should be a leadership to create a future that we will all want to live in. And here we stand to manifest that. And we can only do that together. We can only do that from the hearts and not from the stomach. I believe, guided by the principles of the people power, we will be able to deliver on that dream of a better world. Yes, I have said I do, and I will live by that. The prices will come, but I'm very prepared for those prices.
paid for the last 25 years some of the prices. But if this can only give us an opportunity for an inclusive, consultative, humane, people-centered decisions in governance, I am ready to face the consequences. Thank you very much. Our default angry and redua mbo amani woro amale yo emini kini mandro atamba chagulani ma vuti ati afade don androko e don ra file dalito azikoni maya ganda de yo politique vileri ra tedi amani nderi adia akaki yorisi nyaku dingani yo to kililiko amaki gafade ofe azenivini angiri te mangunde urikoko asozo mi atizo ando mweka loki lebacholi lutua tinba anye Lina Mama Lina afoya lubanga la dit watin okati kitam ni wilobu wen mekwanian endong atika lobu kore afoya mate afoya la dit ile bacholi giwani chinga chel peti mungo one hand cannot scratch tindong waketni wadong wen lutua watiki chingwa wekdong waneng yome ribu kindano yome neno ni wadong lobowa Uganda one way Uganda ko. Let me now speak in Alur anba afoyo one wati kanenwa wati nebi wati pakwach wati joaluru wani sheke tin wilobutika neno ando ngati deputy kwa honorable Chagulani mitawachi ni afoyo macheke. Sasa nataka kuongea kwa Swahili. Leo tunaona iko tabu mingi kwa dunia hiyo, lakini dunia ya people power leo tumekuja pamoja kufanya kitu mbili. Moja, wacha tunasimama kwa dunia, kwa nchi yetu, kuona ati watu wanapata sana tabu kwa COVID-19 hiyo, wazee, wagonjwa, wa mtu hakuna na pesa. Wacha leo tunapatia kitu kidogo kaunga, kitu kidogo vijandala, lakini kitu mbili leo honorable naonyesha mimi kwa dunia yote tunasimama pamoja kuona ati tutafanya na bidii, tutafanya na roho moja, tutaona ati kwa nchi yetu Uganda people power iko kwa nchi yote. Asante sana. Thank you very much. Awadi for Eyala Manoi. Because of time, I would have spoken even in Karamojong. Thank you. Before you leave, from a distance. From a distance. Webale nnyo webalire ddala. Kati mwenda mwalabyeko. Yes, awandifo angiriba ayeki urisiko oritia oriyo oritia oriyo oritia oriyo oritia oriyo. Awandifo afoyo matet mama. Good, yes. Thank you. Thank you, Mama, for
for saying I do. I had her say I do. Yes. You know that this is for better for us. I know that. In the prison and in Chiboko. Yes! I'm an ex-prisoner. And all these different things. But thank you. Thank you for joining the fold. We are delighted that you have joined us. And the people of our family is delighted that another big fish has joined us. You're very welcome. Okay, she has spoken Lubara, Swahili, Acholi, a bit of Nakaramajong. Yes. But so we have some media houses who have Luganda news and they would like to capture the principal's communication in Uganda. So we'll do or to check it. Kati Uganda yange empawanya. Webale nnyo ssebo webalire ddala. Tubaniriza abaganda baffe mwenna banamawulire. Bannayuganda bannaffe basebo ne bannyabo. Nga ekirwadde kya corona kigenda mu maaso okubonyaabonya ensi yonna. Tuyimirira wamu n'abantu abanyigiriziddwa, abalwadde, abalwaziza n'abafiiriddwa obuzibu buno obwa corona bukyanga butandika. Twagala okwongera okutuusa okwebaza kwaffe eri bannayuganda bonna okugoberera ebibagambwa n'ebibalagirwa abo abamanyi abakugu ku bulwadde bwa corona, era tubasaba bagende mu maaso okufuba okugondera amagezi gonna agabaweebwa okwewala ekirwadde kya corona kino. Twalabye n'okulaba mu kwenyamira okungi entulugunya bannayuganda gye bagenze maaso n'okutulugunyizibwa ebitongole birina okukuuma eddembe okusingira ddala aba Local Defence Unit LDU, poliisi n'amagye. Ekyo nno tukivumirira ne sekuvumirira yenna kubanga kyalabikiddwa mu bitundu bingi mu mambuka ga Uganda, Eregu, mu Kampala n'ebitundu ebyenjawulo. Wakati mu kusiima emirimu gya gavumenti gyekoze naddala ogezaako okulemesa okusaasaana kw'obulwadde buno obwa corona, tulowooza nno ffe nti gavumenti essira esinze editeeka mu kukugira abantu okusinga okubateerawo empenda ezibayamba. Tetulowooza nti empenda eziyamba abantu okuyita mu mbeera ennenyigiriza nazo zanditeekeddwako essira. Oluvannyuma lwa okuggalawo eggwanga ne bizinesi ez'enjawulo ku lwa coronavirus, ebitongole bingi nnyo binyigiriziddwa okusinga ekyobulambuzi, naye ate ne bizinesi nnene nnyingi nnyo ennene n'entono zinyigiriziddwa. Ezo nno tulowooza nti gavumenti yanditemye empenda eziraba nti abantu bano bafuna obwetawuluzo mu mbeera eno eya corona. Tumanyi n'okumanya nti bannayuganda bangi nnyo abantu ne businesses beeraliikiridde kubanga babeerawo ku mabanja ga banka, so tebamanyi ki kyakukola, tebamanyi ki kigenda kuddako mu mbeera eno. Tulowooza nti gavumenti yandibadde yatandise dda oba erina okutandika kati enteeseganya ne zi commercial bank ez'enjawulo okulaba nti waakiri looni zino oba amabanja gano gabeera restructured oba gateekebwateekebwa mu nteeka ey'enjawulo ey'okugasasula abantu baleme kulegebwa nnyo nkaka. Tuteesa ne zino commercial bank nazo zisale amagezi agasaawo enkola ezifaananako nga loan repayment holidays eri bakasitoma baabo olw'embeera gye tugenda maaso okuyitamu. Twakirabye nti gavumenti yatandise okugaba emmere naddala mu bitundu ebimu mu Kampala ne Wakiso, newankubadde embeera eyo enkola eyo nnungi. Tulowooza nti enkola eyo erina kukolebwa mu ggwanga lyonna kubanga eggwanga lyonna lyaggalibwawo era bannayuganda bali mu kunyigirizibwa kyenkanyi mu bitundu eby'omu bibuga ne mu byalo. Tuteesa n'okuteesa nti embeera y'okupangisa mu Uganda erina okuterezebwa eri abo abapangisa ennyumba ez'okusulamu n'ennyumba ez'okukoleramu bizinesi. Tumanyi nti n'abantu bagenda kufuna obuzibu okusasula rent oba okusasula sente ez'okupangisa mu kiseera kino, naye tusaba gavumenti sewu enkola eremesa bannannyini mayumba okugobaganya abo abagapangisa. Bwe kiba kisoboka gavumenti yanditaddewo zi interest free loans eri abo ba landlord nabo okubagondezaamu.
okutwaliza wamu bassebo ne bannyabo tulowooza nti ekizibu kino ekya coronavirus ekyatuguddeko kirina otuyamba ate okwongera okufumiitiriza n'okuba tooki mu mbeera gye tukulemberwa n'embeera gye tutuusibwako ebyo bye tulina okutuusibwako abo batukulembera ebyenzijanjaba byaffe ebyobulamu n'ebyenfuna kino ekiseera kituyambe okubitunuulira amalwaliro gaffe engeri gye gali mu kuwenyera olunaku lwaleero bannayuganda bangi beeralikirivu ekisobola okugwa wano e Uganda singa ekirwadde kya coronavirus kisimba amakanda ensimba gye kigasimbye mu mawanga ago ganagwadda nga Spain n'amalala agafaanana bwe gatyo. Bassebo ne bannyabo olunaku lwaleero badde wakola emirimu ebiri ogusooka ogw'okuflaginga off oba okusindika obuyambi obugenda mu task force ey'eggwanga lyonna eya gavumenti naffe tubeeko bannaffe kye tubayambako mu kwasaganya ono kaweefube okwongereza ate ku bye tubadde tukola okuddukirira abantu baffe ekyo tugenda kikola mu ddakiika eziddako entono ennyo naye ate njagadde era nkozese ne guno omukisa bassebo ne bannyabo okubanjulira omumyuka wange mu kulembera ekisinde kya People Power. Ono mukyala mulwanirizi wa ddembe oba activist musomesa oba lecturer mu university ez'enjawulo mu Uganda gy'asomesezzaako munnamateeka oba looya yakakasibwa banka y'ensi yonna nga mediator oba omukwanaganya yawummula naye nga judicial officer oba mukozi mu kitongole ekiramuzi ekitongole ky'ensi yonna ekya United Nations Security Council kwali nga expert oba ng'omumanyirivu mutendesi w'abatendesi oba trainer of trainers ow'ensi yonna mumanyirivu oba expert mu IGAD oba mu IGAD ne ICGCR ku peace and security munnabyabufuzi muwandiisi wa bitabo ate muyigiriza oba menta mukyala mufirika era nga memba w'obukiiko obw'enjawulo n'ebitongole ebyenjawulo ku mutendera gw'eggwanga national ku mutendera gw'ekitundu regional ne ku mutendera gw'ensi yonna ate ng'era alwanirira nnyo okulaba nga wabeerawo social inclusion oba okuwa omukisa okunyigiramu abantu bonna mu ntambuza ya byonna ebyo bitambula. Bassebo ne bannyabo munzikirize mbanjulire Dr. Zedriga Lina Waro. So tubeebaza bassebo ne bannyabo tujja genda maaso okukola kye tusobola okulaba nga coronavirus tumulinnyako si Uganda yokka si mu region yokka ya East Africa wabula mu nsi yonna. Nagenze maaso n'okuwandikira amabaluwa abakulembeze b'amawanga agatwetoolodde mu region okubazaamu amaanyi n'okubagamba nti tuyimiridde nabo lazima nga Mukama yembezi waffe tujja kuwangula coronavirus. I'll say that again in English, that once again let me send my sympathies to all the people who are affected by the coronavirus, many Ugandans in the diaspora who are sick or nursing the sick. We stand with you. I will say again that I've written to all heads of state in the region to sympathize with them and to assure them of our solidarity, because we know the coronavirus is an enemy of humanity that we must unite and fight. I thank you for God and my country. People power, our power, our power, people power. All right, we'll probably take 3 questions at the most, and we'll wrap this up. Yeah, since the media is here, they might have, or if you don't have questions, we wrap up and go. Just one. Okay. I ask this, Joe, maybe just give us a little snippet of what is being part of. Like what.
Okay, that's simple. We recap the second. Yes. So the things that we are flagging off, and our principal is going to do the flagging off in a very short while. They consist of posho, salt, and soap. Because we thought, yes, of course, it's important that people have food, posho, but many families also struggle with salt. As you know, the price of salt shot high, so we thought we should be able to do something about that. But then also, we thought it important that soap, which helps to prevent, to clean, and it's the most basic sanitizer, if you like. So those are the three commodities that we are putting out there, that we are giving to the National Task Force. Okay, so I'll invite you to just go to... okay, ebintu byetuwaayo mulimu obuwunga, mulimu omunnyo, awamu ne sabuni. Obuwunga, of course, abantu enjala ebaluma ate akawunga ke kasinga okubaako obwangu okubataasa mu mbeera eno. Omunnyo nagwo gwetaagisiza ddala kubanga ebbeeyi yaagwo kati yalinyira ddala ate nga abantu bangi bagwetaaga. Awamu ne sabuni. Sabuni nayo tugenza okulaba nga yeetaagisiza ddala kubanga sabuni ayambako okunaaba naki abatasobola kuba ne sanitizer. Abasawo batugamba nti sabuni bw'oba onaabi bulungi engalo attira ddala akawuka ako, so kugamba nti ebintu bino eby'emirundi esatu tubiteeke awamu bye tusobodde okuteekawo, then tubiweeyo eri National Task Force. So I'll invite us to come along with our principal to the truck. He is going to be flagging this off and handing it over to, like I said, Flavia is the head of the task force that we put in place as People Power. And she has done an incredible job together with the team that she's been leading. So the principal is going to, she'll be accompanied by the deputy principal, Comrade Lina Zedriga, to go and take these things to the task force. But we'll let our principal, together with the rest of us, come and then we'll do the flagging. Space. There it is. I think the flagging. Yeah, we can do the flagging. Just have You can. You are going to. Oh man. Kila. Come on, Jam. Kila oleta kundi eh? I've made card then I join. On the chair. but no, I Social distance. comrades, I think we shouldn't Delay. It's just fight that so much. When When this case, then go. Thank you so much. There's one here. Principal. Yes. One who made it. You open. Where is the button? Right. Someone open that place. It was okay here. Okay, no. Social distance. They will criticize us. You are joking.
So I'm handing over the flag. I thought I'm flagging off like Yes, a and then we marathon. go. Yeah, And then they enter the truck. Have you got to do back the picture? So you're getting that in slow motion. You flag them up. Afulume mugenda. Yes. Sokolinde. Sokolinde. Efulume. Ajje kutumu. This webale kubanga oturaba webale kwekumira ku mukutu nkweyagala nnyo nkweyanziza nnyo kabadde kawanvu of course kabadde kawanvu nga kawererako ddala naye omukulu omuwulidde byayogedde ate Joelson owulidde byayogedde mpozi ate n'omumyuka we naye omulabye owulidde byayogedde mukyala mukambwe mukyala alina obumalirivu era mukyala ayogedde agenda kukozesa bumalirivu omulimu gwe bamukwasizza nkwagala nnyo tuweerabye subscribinga sister channel yaffe bagiyita public media gwayagala ebyobufuzi genda mu public media ojja kusobola okusangayo buli mbeera yonna ate tulina channel 24/7 eri nnyo ku streets embeera eriwo etambula mpozi ne SK7 media ezo nazo channel zaffe tukwagala nnyo weeyongera okubanga oturaba webale bulu